Abagiweze emyezi 3 bukyanga baggalwa nga tebakkirizibwa kuba kalimu konna ke beekolera. Njogera ku ba salon abasinga bawumudde wakati bakyala bakasente konna balya kunkalira abandi yabagwako dda. Waliwo abaaganye okubanga bagondera bino nga balaba bagenda kufiira enjala ewaka kwe kuddamu okutandika okukola mu salooni zaabwe mu mbeera ey'obubba olwatemeza ku poliisi ne bakolako ebikwekweto mu bitundu eby'emukono era waliwo abakwatiddwa abalala ne badduka. Wabaddewo dduka mu kibuga Mukono, poliisi bwekoze ekikwekweto ku basalooni ababadde bakedde okugulawo salooni zaabwe okusiba abantu enviiri. Ekikwekweto kino kitandikidde mu Kikooza, Wantoni, Nasuuti, saako ne mu katawuni k'e Nabuti era nga bano bakira buli gwe basanga nga agguddewo nga bamulagira okulinnya ku kabangali ya poliisi. Maria sikati yamara sikati mwana gwe yamara sikati uyingiremo Bano beeyongeddeyo ne mu Kikooza era ng'eno salooni ezisinga zonna zibadde nzigule nga n'abamu batandise dde okusiba abantu enviiri nga muno mwe mubadde n'abasajja era nga nabo bayooleddwa. Bajja ne bakukwata okuddewo salooniyo ebintu bye wabiggalira ebintu byonooneka bakusanze osiimuula ne bakutwala mubadde munda mu salooni wabula wabaddewo dduka poliisi wetandise okugobagana n'abasalooni nga batya okutwalibwa ku poliisi olw'okujemera ebiragiro by'omukulembeze w'eggwanga. This is a saloon. You're not mature enough. I can't say that this is one security. This is the machine. The dryer and the machine. The dry machine. Abakwatiddwa bo bavumiridde ekikolwa kya poliisi eky'okubakwata obubi naddala abakazi so nga abalala beeganye eky'okusiba enviiri. Abasalooni balaajanidde Pulezidenti Museveni okuba tabakole kuba tebakyalina kyakulya nga n'emmere ya gavumenti bukyanga bagirangirira tebatuukangako. Kubanga abakyala abasinga basingomaalazi beeyiya balina obusalooni bwabwe ate tebaafuna mmere kale basaba Pulezidenti w'eggwanga abayambe abagule basobole okweyiya. Abamu balina zirooni renti zeeyongera infatti kati n'abamu ebintu batandise okubitunda naye tusaba taata waffe omwagalwa waffe naffe atudde. Ekikwekweto kigenze okuggwa ng'abantu abasoba mu 15 be bakwatiddwa era akulira ebikwekweto ku poliisi Mukono ASP Wandulo Michael akubiriza abasalooni okugoberera amateeka ga Pulezidenti okutuusa lwe banakkirizibwa okuddamu okukola. Tubawoninga okugalawo salooni wakagaba ebyajolide bikola ki ati mubakwega mu biseera byammwe mukola ki mubakolako so tubalabudde kuba enjali tubatwala. Bikusakiddwa Eric Yiga, Crystal TV, Omunyo.